Mugamba mutya abalungi abeekuumira ku Ssenga Phase 256 kansubire muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku olwaleero njagala kwogera ku bustyles bubiri oba busatu bw'osobola okuzinamu omusajja wo n'awoomerwa. Mbangana nno okozesa ekyo ekigambo naye abangana banansonyiwa sirina gawuliriza. So anyways eyo nga tuvuddeyo. Ebiseera ebisinga abasajja bano nabo bandiyagaddeko okubeerako nga bakwatibwamu. Nze nabagamba abakyala mulekerawo okubeera mu comfortable zone, mulekerawo okuwoza nti omusajja tantuusa, senga nze omusajja simufiiringa, nze omusajja simuwulira, lekerawo okukekema, lekerawo okukaaba, weeyambe naawe omusajja wo mukoleko ekintu, naawe omwekwatiremu. Osobola okusamula, osobola okutuuka ku ntikko, osobola okunyumirwa ate naye anyumirwe. Gwe ng'omukyala osobola otya okukwasaganyaamu omusajja wo. Olaba omusajja oyo bino bye mubatuulako obutuuzi n'ogenda ku mukira n'ogweripako bweppa n'ogutuulako n'obeera okwo. Kyusaamuko, peyalingamukko n'ekintu ekirala, bakolawokko n'ekintu ekirala. Kati nga kasitayiro kaneeno, olaba omusajja sooka omweweete bulungi. Era naye tetumugwira bugwizi, nga nawe bw'otayagala kukola ki? Kugwira. Osooka n'omuweeweeta oba ne mweweeweeta. In fact n'omuweeweeta. Kubanga wenna agamba mweweeweete, ebiseera ebisinga abakazi munate tetuweeweeta basajja, sikitegeera lwaki. Oba lwaki simanyi. Naye sooka omuweeweete bulungi nnyo, bw'omala okakasa nti omusajja wange muweeweese ebyabalungi, omusajja wange kati alikkiriya, awo munnange ng'olyoka oweetereza bulungi nnyo, ng'omusajja omukwata, ng'omukolako emikolo, okitegeera. Njagala omunywegere, omuke wansi wano mu kifuba, kati awo omutuuleko. Wabula bw'oba ogutuddeko kasitayiro kano ke njagala onkolere. Bw'omala ogutuulako ng'omutunuulidde, kati n'obeera nga omuntu abinugguza akabina, oba nga bw'onaabinugguza akabinako. Kati n'okwata wano mu maaso ewandibaddenga ewali omusinogo ne gutuula wano ewali olubalaza lw'embolo, kati n'okwata ekifuba kyo n'okyebasa wano mu kifuba ky'omusajja. Omaze okwepositioninga wano wansi ogutuddeko guyingidde paka eri kabojjambolo, kati n'olyoka ate weetereeza, n'olyoka ekifuba kyo n'okyala ku kifuba ky'omusajja. Kati emikono gyo gino emikono bagiyita bati arms mu luzungu. Kale emikono gyo n'ogiteeka wano nga mu bibegabega by'omusajja. Njagala we stretching eno obinuguza akabina. It sounds like difficult but si kizibu yadde n'omuliro n'ogumu kyangu nnyo. Eno obinuguza akabina. Olaba ng'omusajja bwe yandikubaddemu ng'akuzina ka missionary. Naye najja nakwata wano mu mutwe. Nayisa emikono eno najja n'agiteeka wano mu shoulders zo oba mu shoulders. Please Luganda komawo gyendi mu bibegabega byo, sorry. N'ateekawo emikono gye nga ku bibegabega byawaawo. Kati nawe bwe njagala we positioninga bulungi nnyo, kati omusajja ojja omukwate wano. Ng'omusajja bwe yandikubaddemu ng'akukunamyemu ng'agenda kuzina commissioner, naye ng'akutamye ng'afukamidde n'akukutamamu. Kati nawe bw'obeera. Naye gw'ojjukira oba omutuddeko eno. Tobeera eno nga ye bw'ateeka ebigere eno mu magulu gaffe. Gwe ebigere oba bitadde wano around hips ze, then n'omuyingira bulungi nnyo, n'okutama, n'olyoka omukwata. Kati n'olyoka omunteera ekifuba kyo kino eno bbeere naddala mu abawala abalina amabeere amalungi. Bbeere olifumita liyita ku kifuba ky'omusajja n'awulira nga yenna emirembe gimubogaanye. N'awulira nga yenna emirembe gimubogaanye. Kati maliriza bulungi nnyo okukola akantu ako. Njagala okwata omusajja omukwate bulungi nnyo, omutereeza omupositioning. Kati otandike just onyola bunyoza kiwato. Omanyi okunyoleza ekiwato oba weekwekweya. Kale munasonyiwa kati kwesa kigambo kwekweya. Omwekuutirako oba omwekwekweyezaako kyonna kikiri. Omwekuutirizaako mpola bw'oti nga bw'omwekuutirizaako ojja kulaba omusajja bw'atandika okuwulira obuwomi, atandika okusikina, atandika okwogera olulikya, atandika okuwoomerwa, omusajja ajja kuwoomerwa mbakakasa. Muyige okuzina abasajja bammwe. Muyige okubeera nga omusajja naawe omuweeweetako ebyabalungi. Yiga okubeera ng'osobola okumuzina ebyalagirwa. Kati akwate woba nga tokakoze nti singa kati akonze niiza oba sijja kasobola. It is fine. You don't have to do that kawan. Osobola okukyuka n'omukuba omugongo. Bw'omala omukuba omugongo, omutuulako ng'omukubye omugongo, kati era n'oddamu n'obinuguza akabina kano. Lwaki nkugamba obinuguza akabina bw'oba ng'onoonya okwesamuza nga ggwe? Bw'oba omanyi nti anze omusajja wange singa nsamuza nange njagala mukolereko ebyabalungi, then it's okay. Naye bw'oba omanyi nti njagala nze omusajja nange asammule, ekyo nakyo kyangu nnyo.
kwegire gwo kenyini tuula bulungi nnyo ku mukira gw'omusajja ng'omukubye omugongo then ogutuuleko like obinuguza akabinako otereere bulungi nnyo manye nti kati nteredde omulagireko bwereere okitegeera oba osobolera ddala bulungi nnyo okubeera ng'omusajja omuzina n'anyumirwa nawe n'onyumirwa kati bw'omukuba omugongo n'obinuguza akabina n'okwata kino n'okituuza wali eri like omusino ne gutuula ku lubalaza lw'embolo woba toyagala totuulako bireke totuulako ku lubalaza like totuuza lubalaza luneeno bireke bobanga gwomanyi nti akusamuza batakusamuza akukakuyambako gwe kusamula nakuwoomerwa ate ebiseera ebisinga buli bw'omuzina n'awoomerwa nawe gy'okoma okubeera ng'okola ki ng'owoomerwa buli bw'ozina omusajja n'awoomerwa nawe gy'okoma okubeera nga owoomerwa kati munange awo ng'olyoka oweeyala like weesika olaba nga bw'obadde okoze oli mukasoose weesika the purpose ya tugenda kukwata wali eri ewasoose lwaki emikono giteeka mu mutwe omutwe gwina nerve endings kati obadde omuweeweeta mu mutwe nga bw'awulira obuwoomi kati waneeno ogenda kuba oweeweeta mu bugere bwe okwata eno n'okwata emikono gyo n'ogiteeka mu bigere by'omusajja eno n'omukwata bw'oti kati engalo zo zino nezitandika okumuweeweeta mu bigere wansi ng'eno bweweekuutiriza tosituka nti situka fuluma weekuutiriza mpola mpola omusajja n'alyoka awulira obuwoomi naawe n'olaba bw'owoomerwa omukira ng'omusajja munnanga omutuddeko naawe n'olaba omusajja bw'atandika okusikina mwabaganze senga omusajja wange tasikina banaye mwe abalina abasajja abasikina mukikola mutya tewali saayansi akirimu bakiwa buwi budde abasajja baabwe ne babasikinya naawe owa okyasobolera ddala okubeera ng'osobola okumuzina n'asikina n'awoomerwa ate naawe n'obeera ng'okola ki ng'owoomerwa munnange nze neesigala nga nze Senga Faith 256 temwerabira ku subscribinga ku likinga no commentinga nsaba Mukama abanjagalire abankuumire abampeera ebisinga obulungi temwerabira mu subscribinge mu likinge mu commentinge mu sharinge byonna mubikole yagaliza ofune owa tomanya ani gogenda kuyamba olusi mutuulira obuntu buno nga waliwo akeetaaga ogenda kusinkana musajja olina kashuwa mu surprising baawo obadde nga bulijjo yabikwasaganya nawe mulage nti munnange hani nange nsobola okukwatamu ate nno nga bw'omuwaaniriza sajja alyoka atandika okugamba owooma nyonyo ng'owooma nga n'okussa tassa mubaleke muloko omusajja muzina omuleke muloko mulekerawo okubeera nga weetwalayo bwetwazi ne bakolako emikolo n'ovaayo oba omusajja anyumiddwa oba tanyumiddwa bannange okwezina ekisinoti nti kutuusa mukolo nze ŋŋendayo kutuusa mukolo ebyo tebikyaliyo nga lwaki oba ogenda mu kwezina nti ŋŋenze kutuusa mukolo like seriously why ng'ate osobola okukola ekyenjawulo ekisinga okutuusa omukolo nze neesigala nga nze Senga Faith 256 temwerabira ku subscribinga ku likinga no commentinga nsaba Omukama abanjagalire abankuumire temujjanga okwo tulina channel endala eyitibwa Story Hub Luganda Facebook page eyitibwa Senga Faith 256 TikTok account eyitibwa Senga Faith 256 woba olina TikTok account sobola ogenda nompa follow nja kuba musiimu nnyo ate woba olina Facebook account era still osobola ogenda nompa follow nja kuba musiimu nnyo nsaba Allah akumpeera ebisinga obulungi akunkuumire ate era akunjagalire mubeera bulungi temujjanga okwo bantu bange abalungi nze bwentyo bwe sayininze out leero